الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته twebaza Allah tabaraka wa taala ashatuwadde obuwangazi lunaku lwa leero tulina kutunirayo ensonga emu mu siira ebyafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu bannabbi bonna Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalina ebyafaayo nga tebibuuka okuva nga tannazaalibwa paka kufa, wonna weyagalira bamutulaga. Ate bannabbi abalala babula, bayinza omukulaga mu bukulu ng'afuuse nabbi. Kati Nabbi Musa alaihi salam batulaga enzaalibwa ne gye yakulira ate ne bibuuka. Muddamu n'omulaba ng'akuba omusajja eŋŋumi ng'afa, ate awo ne matobotobo. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bannabbi bonna lunaku ku lunaku ne booga nti omwagala nga wa myaka 4 bamukunnyonnyola yaliwa, yali akola ki? N'ogaa ku myaka 10 yaliwa, yali akola ki? Webiri tewali nabbi mulala alina ebyo okujjako nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati mu ku bintu ebiri tekiniko mu siira omwo nga bibuzaabuza tugenda kulondayo kamu leero. Twasoma ti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yeekwekako mu mpuku ne bumbakali. Allah bwatugamba nti idh huma fil ghar, bombirire babeerera mu mpuku, ategeeza gharu Thawr. Empuku gye bayita Thawr kubanga ziri bbiri, waliwo gye yafuniramu obubaka ne gye yeekwekamu. Ezitawaanyo zaawula naddala ffe bakadeyideyi bayirimu abatetenkanye entetenkanye, naye nkuwa formula kwasobola okujawulira. Gharu Hira ye ya wahyu, omwakira obubaka. Hira kuliko n'ennyukuta ya haau eri ku wahyu, ekyo kikuyambako okuzaawula. Kasita owulira Hira manya ya wahyu, obubaka gye bwakkira. Ate Thawr mweyekweka nga adduka. Naye zonna ziri mu Makka, tezeeri wala, ziri mu Makka, teziri nnyo distance mpanvu, just emu eri sayidi ndala n'endala eri sayidi ndala. Nakati weeziri kubanga njazi, bituli biri mu njazi. Ate olwazi terukosebwa nkuba, terukosebwa musana, olw'omulimu gwalwo kubaawo. Siga nti enkuba yalukube ne tutoniwa, tewo omusana gwalwasizza nga gulwasa lulagawa rock, tulina kyekosebwa. Kati mu kwekweka mu mpuku wano waliwo ebintu byonna okumanya, kubanga oli akubuuza kati beekweka mu mpuku n'ensolo bayingira nazo bazireka bweru, waliwo byonna okumanya. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatuula ng'aluka olukwe, kubanga enkwe zibaali bamulukira mu kaseera ako zaali zakuttibwa. Wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khairul makirin. Baluka enkwe ne Allah aluka, eza Allah ze zokka ezina okukola. N'ateekateeka ne ttiimu ye naye afulume mu kibuga Makka. Baluka aluka, baluka aluka. Naye bwe yamala okuluka olukwe lwe olw'okutoloka afulume mu kibuga Makka nga teri ategedde, yali musajja mugezi okusinga abali bamunoonya. N'akimanya nti bw'akwata oluguudo olutambula nga ludda Madiina ajasanga obuzibu. N'abala okubakuba ekimmooni, asooka afune weyeekweka mu Makka munda balowooze nti agenze bamugobe. Era mu mpuku omwo yamalamu ennaku 3 kukendeeza ku balabe. Mu mpuku omwo teyagenda na nsolo, ensolo zaasigalayo eka ne zikwasibwa omwami, yalina zireeta nga wayise ennaku 3.
ne bateesa naye ekifo balina okusinkana n'essaawa ekiro nga bayise ennaku 3. bamutanga Abdullahi ibn Urayqa, yali navigator waabwe, yali tasoma ddiini yaabwe, yali tasoma ddiini yaabwe ya la ilaha illallah, yali kagezi munnyu mu kusoma map mu mulungu omwo. Era Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yamufuna, ne bamupangisa ne bateesa ssente, era nakkiriza nga talina gwalina kubulira kyama. Lwaki bapangisa omwami ono? Bali genda mu kibuga ky'e Madiina nga tebalinnye ku maini panya, ng'okugamba nti tugenda Masaka naye teri kulinnya ku maini. Ekisookola olugendo luba tekiniko nnyo, ekyokuli kilometers ezibadde 10 muyinza otambula 3, ekirala mubamu okubula. Ne tubiikiriza ne tukkirira tujja kusanga akaggaawo, ate tetudda ku ddyo, tulina kukwata ebyo. Abubakar yali amumanyi omwami oyo nti mugezigezi, asobola obatwala. Ne bamuwa ensolo 2, eya Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ne bateesa nga bwe kati enja siga ekifaananyi, oli nagga nti tujja sinkana ku saa 8 ku Lwokusatu, ku saa 8 ogw'ekiro ku rawundi y'Enammanve oba Enammanve, wansi w'omuti bwe guti. Naye tokerewa, ojja n'ebino wammanga. Bwe batyo bwe bateesa. Bo ne bava mu nnyumba ne bagenda mu mpuku eyo ghaaru Thawr. Bagendawo 2 bokka. Naye mu kaseera ako ne navigator yali tamanyi we bali, kubanga bo bakola naye deal tusisinkane mu kafo bwe kati ssaawa bwezi tunaku bwe ruti, nga tebamanyi wabali. Kyokka ekyewuunyisa waliwo abantu abali bamanyi Nabbi waali sallallahu alaihi wasallam, era nga bajjawo ne baleeta emmere. Bamutanga Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu, muwala wa Abubakar Siddiq, mukulu wa Aisha radhiyallahu anha. Yali amanyiwo era yajjangawo buli kanaku, nalita ebyokulya nazzaayo ebyombo bye bakozesezza eggulo. Yajjangawo, yali mukyala muzito ebiseera ebyo. Era abawandiisi ba taarikh, as-siyar wal maghaz, abawandiisi b'ebyafaayo bawandiika nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakozesa famire egi omuyambako okwesimatula ku busajja n'atoloka mu Makka, kubanga zaali programu 2, kutoloka na kusenguka. Zaali programu ezi, kutoloka ku balabe, then nakola ki? Kusenguka. Yakozesa famire ya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tiimu yonna yalina tiimu 2 ezaali mu programu eyo. Waliwo tiimu egenda omuyambako okufuluma ekibuga Makka nga tegenda, bw'amala okufuluma nga bamuta. Ne wabawo tiimu gyagenda otambula nayo mpaka Madiina, nga ye kennyini yali amiru safar sallallahu alaihi wasallam. Naddizibwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, ne kuddako Amir ibn Fuhair radhiyallahu anhu, ne kuddako Abdullah ibn Urayqa yetaliiko radhiyallahu anhu, kubanga tiyatola shahada. Tiimu yaliko abantu 4, ffe twogerako 2. Baali bameka? 4. Kuliko erinnya eritamanyikiddwa Amir ibn Fuhair. Oyo yali mukozi wa Abubakar, mulenzi mutototo ng'alabirira ngamiya za mugagga. Bagenda naye, omulimu gwe kuteekateeka byakulya mu kubo n'okwala ekiro nga bagenda kwebaka. Era n'ensolo ye kwe kwabeeranga emigugu, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamanya nti wadde tugenda kutambula naye tulina okwekengera abalabe.
ensolo zaffe tekuna kuba ku kantu ti ng'olaga wange osibye engugu emigugu gyonna gyali ku nsolo ya amiri emigugu gyonna gyali kuki kati tiimu eyo yali egenda eyo tiimu yali egenda then waliwo tiimu yali tegenda yali emuyambako amala ofuluma ekibuga Makka bamute kwaliko abantu basatu kwaliko Asma muwala wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tugende nti yali mukyala muzito ng'asulirira kuzaala mwana era omwana oyo Abdullah ibn Zubair eyasooka okuzaalibwa bamuhajirin abasenka okuva e Makka ne bajja e Madiina abantu abo bajja babundabunda omwana yasooka okuzaalibwa mu bo Abdullah ibn Zubair sahaba radiyallahu ate ne kitaawe naye genero Zubair ibn al-Awwam musanji wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tutera okujukiza abayizi baffe nti bw'ogamba nti ogenda kwogera ku bya siira oteekeddwa okuba ng'omanya amannya kubanga bamangi. Kati dakika ze twakwogerera tuyinza twogera abantu nga 15 naye nga twakogerera dakika tezinawera 15 naye amannya ge twakakoonako obukoonyi. Era singa wabayo omunaga nti mukwogera amannya ago gonna oba ogwana miliyoni ya sente tiyogera amannya ge twakakoonako ate nga buli oliteeka mu kifo kyalyo. Naye kinneewunyisa ab'emipiira baboogera abaddamu ate buli omu namuwa kilabu mwali ne position gyasamba oyambala shirt number 2 ab'emipiira temuli na kantu dakika ntono nnyo bakudiddemu dda ate nga amannya gava mu nsi za njawulo mulimu Obuchina mulimu Abarasha mulimu Abafirika West Africa abo n'amannya nga terisomeka tekuli mpeerezi naye alisoma n'olitunuulira bwoti n'osirika busirisi ennyukuta bateekawo nteeke bati KVWX n'obuuza kati ziri ennyukuta lisoma litya temuli mpeerezi neegi agamba nti erya Kirasha lisoma bwe liti. Naye kyenjagadde wano mu bintu bino nti tiimu eyali ey'okubiri emuyambako okutoloka yaliko abantu basatu. Asma eyali amiru waabwe Amirati, owokubiri ya Aisha mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu naye ebiseera ebyo tanamuwoowa kubanga yali muto era ye emirimu gye temwalimu kuva waka yateekanga kuteekateeka binakozesebwa mu kulya ne mu kunywa ebigenda ogenda mu mpuuku. Owokusatu ye Amiri ibn Fuhair oyo yali azanya paati bbiri yaliko ku tiimu eno etagenda negenda yaliko oyo yali technical man nnyo mu kintu kino kubanga yali ku tiimu mmeka ng'asobola okukiyiwa asobola okukiyiwa yaba muzibu nnyo kubanga eno gyali n'eno gyali. Abantu abo bonna abali ku mission nga ne bwojja ne drill n'ogisimba mu kisambi talina kyayinza kugamba titubuulire Nabbi gyali sallallahu alaihi wasallam. Drill mugimanyi ewummula bituli mu mitayimbwa oguuma ogukaluba ennyo egufula lyenvu teeka ku butesi nekaaba neguka eri nga ne bw'ogimusimba wano nemukaabira kuno kugumba mu kisambi bona okuwona ogenda simanyi gyali. Era kyobola balina ekyama yabeesiga fe onoonyayo omuntu gwe weesiga nakubula omubulira akaamako omunoonya gwe weesiga omubulira akaamako ekyennaku nagga ate nze ndi ku nkola ya salafu salihin naye nga tesobola kutereka kyama n'ekimu. Abo abaana batula mu meeting ne babala mission egenda kuba etya ne balonda sets bbiri etagenda negenda newa intersection set Amiri yaliwo wejja kuba mu tiimu ezi
ensolo ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne Abubakar ne bazikwasa omwami oli. Amiri ne bamutegeeza ojja kwegatta ku mwami oyo ku lunaku bwerute saa bweziti mu kafo bwe kati ojjanga n'ebino wammanga bemuteeraawo ffe tugenze. Abawandiisi b'ebyafaayo batugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeesiga omwana omuwala Asima ajjenga ku mpuku buli kanaku, ekintu ekyali eky'obulabe, ekintu ekyali eky'obulabe. Yamwesiga nnyo olw'ensonga nti yali muzito. Ebiseera ebisinga omuntu yenna mpozi nga anywanjaga nga mugwa ddala, naye omuntu yenna ategeera obulungi awa ekitiibwa omukyala w'olubuto. Toyinza muyisaamu mpi, toyinza mubuuza kaana akataano, wabula kyakugamba nti mpereza ekyo olina kumuweereza. Era nabo bakimanyi abakyala, oluusi bajooga n'ojjooga abantu olw'okubawa lubuto. Takisi neyomutwala n'agaana obbaweeza ennyini, kati nkoonaako ndabe. Twatesiza 4,000 mwadde 3, naye tesobola kumusikasika. Buli omu abuuza gwe olina amagezi. Omukazi olaba bw'afaanana omusikasika ki? Bwe butonde bw'omwami yenna ng'ogyeko bana bakozesa ebiragalalagala. Mukyala w'olubuto, maximum respect. Bado oyagala kuyamba muyambe. Kandi Nabbi n'akozesa omwana oyo sallallahu alaihi wasallam, Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha, najjanga ku mpuku buli kanaku nga n'abalabe bwe baba bamulabye tirenza muwa budde. Kati oyo muzitooza ayinza kukola ki? Talina nnyo kirya. Bwe tubaana waffe ndoza ava kunoga mululuuza kunaabako funemu ku maanyi. Kumba ali ku mission. Naye empuku eyo yennyini eyo, kubanga bali bataddewo ebirabo, anaaleta Muhammadi wano tugenda muwanga 110 kyekirabo. Bwe banga engamiya emu eri mu miliyoni 4, bulira obugagga obuli awo. Miliyoni 4 times 10 bwe bali kyekyali ekirabo. Kati waliwo omusajja bamutanga Surakatu bunu Malik radiyallahu anhu, bamutanga Surakatu bunu Malik. Ebiseera bye tannatola shahada naye yatoola oluvannyuma mu Fath Makkah. Yali musajja muyizi, typical hunter, muyizi tasubwa ate nga kagezi munnyo. Yagamba nti tekisoboka, tayinza kunnema nze ate wano ngenda n'okuvira mu bwavu. Obwavu mbuwunyi. Bonna abeesimba mu kutwala ekirabo ekyo baanoonya ne bakuwa ne babivaako. Kyekiri ekimmooni kye tubagambye Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yabakuba. Yeefuula agenze naye nga mu Makka akyalimu. Kati ne bayingira ne bagamba tugende ku lw'Emasaka tugobe. Ne bagoba. Yesu Surakatu bunu Malik yagoba n'atuuka mu kifo n'agamba nti Muhammadi tannakwata kkubo lino tulimba. Abagobanga bagoba ye n'agamba nti siddayo kweyongerayo, abakubanga yakutte wano twandibaye tumulina naye tannakugyayo. Yatteze kantu. Bamutanga Surakatu bunu Malik radiyallahu anhu, naye yatoola shahada era tetumalaga muzanyirako sebo. Yalina ttiimu ye gyakola nayo. Yakolanga ngeri yali omugezigezi, abaako ne bawooloola basitula ensawo babujja obunyama, muganda wabayita. Yagaba banne nti bannange omusajja ono tali yeno, tudde emabega. Nabo ne bakoowa batandika okugenda nga bagamba nti fe tugenda kuvaako. Yagamba sijja kumuvaako, ye yekka eyatuuka ku mpuku eyo. Bamutanga Surakatu bunu Malik. Ku ttiimu gye yalina yonna yali emaze omuvaamu ng'ekooye ng'asigaza obulenzi nga 2-3 ffe tukyakuuma boosi. Yatuukawo ne ttiimu ye ku lusozi olwo, era ng'ekyabasika obwongo ebigere ebya Asma mu musenyu. Bino ebigere byayise wano byavadde bivaawo yadde biraga nga luno lusozi lwa njazi, kitegeeza waggulu waliyo ekiri. Ne bambukayo.
bwe baatuuka ne balaba empuku abavubuka ne banguwa nnyo bagende bagiyingiremu ye yabamalamu amaanyi. Naye mulimu ku magezi mitwe gyammwe. Oyo Nabbi byaliwo kati mukimayo ki? Mujja gwana ku bintu bibateme ebyomutawaana misota naki. Naye weewuunye kagezi munnyu ate mu kaseera ako. Kubanga amateeka g'Obusiraamu gatulaga nti omuntu yenna nga kagezi munnyu ye mwangu okukola ekintu ate ekyobusiru ennyo n'asala ne layini. Kagezi munnyu nga yakoze ekyobusiru ate asala layini yoga nti kino yakikoze ono. Kubanga aba yeekakasa nnyo ebintu, asooka okubeera confident, najja abaako kyakola ate nekisala nakyo nekisala leerwe. Yabaga nti mugenda yeeyo baba kubanga yayingidde Nabbi oyo yandibadde ayuliise eyo weebu naye temuli kirimu. Ye yasobola okutuukawo ne ttiimu ye ku lusozi olwo obuli empuku ekyo. Bamitanga Surakatu bunu Malik. Kyokka ekyewuunyisa ate atusomesa hadisi ojja musanga mu Bulugu Maramu ng'atukutemu mu kitaabu Tahara atuyigiriza wuzu oyo. Kivudde gga nti bamwogerako onogamba radiyallahu anhu kubanga mu Fathi Makka mwaka ogw'omunaana yatwegattako. Tiyali mulwanyi namige wabula yali mugezi bugezi n'ebyokuba sabbaawo ebyo n'okumanya nti kati bwekiba amalungu ago gategeera. Nga bwolaba naffe tulina wano abantu ababeera mu byalo alaba bulabi busa n'akuwulira erinnya ly'ensolo ono waddewo ensolo bweti n'omubuuza ogitegedde otya nti buno bubuuza bwatyo. Nalaba ebigere nagaa nti wano waddewo ensolo bweti nti bino bigere bya nsolo bweti ate ffe tosobola. Era asobola okulaba ebigere nagaa wano tuve wano tuddeyo kikiki eno ensolo nzibu nnyo terinza kugisobola gyenganga yabulabe nzo tumalawo. Kati Surakatu bunu Malik yali musajja mukalabakalaba. Akatundu ako kalimu ebyokuyiga bingi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ennaku essatu ziyamala mu mpuku nga buziba ne bukya ne buziba ne bukya. Wabula Abubakar Siddiq radiyallahu anhu atunyuza n'atugamba nti baatuka ku mpuku eyo kiro n'amubuuza nti ya Rasulallah eno empuku wagimanyi otya? Kuba yali agimanyi. N'amugamba nti eno twalundirangayo embuzi mu buto. Jjukira nti Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali mwana w'abaloodi yayita mu hard life. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mulekwa yayita mu hard life. Mu bimu bye tutagala kwogera okuyita mu hard life kyekyandibadde kisinga okuba ekirungi ku muntu anabeerawo omugaso mu maaso. Soft life ebiseera ebisinga omwana atufaako afa emigaso ate nga ffenna tulwana baana baffe bayite mu soft life. Firiji ejjuddemu soda nyama biki biri awo enkuba teri mukuba mooka emujjaawo nemutwala ku ssomero nemu byonna bye tulwanirira. Naye ng'ate ebyo ebiseera ebisinga bw'ogenda otunulira abantu bakyalina omugaso ennyo mu umma muno bayita mu hard life. Ebisoma paka P7 nga tayambadde ku ngatto primary yonna. N'agenda n'okusoma ekisulo nga tewali wadde viddi neegi nga waliwo omuntu aze omulaba ebakyasinze okugasa ate. Naye no soft life eno. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba omusajja wa Abubakar ti eno ginalundiranga embuzi. Empuku yagiraba tanaweza myaka 12 n'emugasa nga alina 53 kubanga yalunda embuzi okuva ku myaka 6 mpaka 12 n'alekeraawo. Awo mwerabira empuku eyo neddamu n'emugasa nga alina emyaka 5 mu emeka. Kyakuyiga ki ekiri awo? Ebintu ebisinga otugasa mu maaso tulina bifunye wakati w'emyaka 6 ku 12. Era byonna by'osuubira ebinagasa omwana wo mu future ye babimuteramu awo. Kyeki kyatugamba nti muru abnaakum bisala idha balaghu 7. Myaka 7 8 mulagire sala.
ba serious kusala. Ebinaagasa omuntu eri mu future myaka 25 3 4 biri mabega wano. Ka period yako kuva ku myaka 6 mpaka 12 wakulu nnyo ku mwana wo. Bw'oba osinga omuwa obudde bweba ttiimu ya mupiira coaching ebeeraawo myaka egyo giri 6 gyokka gye giriwo naye mikulu. Bw'odireyinga okochingirawo nayingira 13 14 mugenda kutunka. Bweba swala tajja kubisaalayo, asala nga wooli asala lwa bukambwe bwo. Kye kijja kunkuba emigo bansale. Oba mwana wa buwala hijabu atekako yiyo. Era hadithi egamba nti abaana tubalagira eswala ku myaka 7 ne hijabu tugiragira awo. Nga eswala bwe twagala efuke paati ku bulamu bw'omwana ne hijabu efuke paati ku bulamu bw'omwana. Anaazanya atya balina okwepena baki nga kweriira kakaya kwekali abuuke mu bbanga adduuke empewo ekafuwe kakolewe kati nga kwekali. Tiwali buzibu ani agenda tasobola kuzanya nga kwebiri. Azanya bulungi nnyo nga byonna ali mu buyibuyi ye n'essama n'azikuba mu buyibuyi omwo. Tiwali kigambo. Empuku nagiraba tulunda embuzi edda nga ndi muto. Ye ansa gye yamuwa mukama we nga Abubakar Siddiq radhiyallahu yeewuunya tajjangako eno. Bo baagendanga ku masomero so si kulunda mbuzi. Batuukawo mutumbi eryo Abubakar Siddiq radhiyallahu n'amugamba nti ya Rasulallah ng'emuli enzikiza kamala ogenda okebera si kulwanga mulimu ekintu eky'omutaana. Namuleka ebweru n'ayingirayo. Naye baga alina tooki akebeza ngalo. Akebeza ngalo oba akutte ku sigga oba musota. Kyobola be khayru hadhihi al-umma Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yakule ye number 1 wa umen. Khayru an-nas ba'da al-anbiya'i wal mursalin Abubakar Siddiq. Omuntu asinga ebbeeyi mu nsi muno ng'ogyeko bannabbi ba Allah kubanga ezo kirasi above ye Abubakar Siddiq. Yatunda omwoyo. Gwe okusanga ekifulukwa nga kikutte enzikiza n'oyingirayo kyekebejje siga nti omulisa natooki booti. Owuliza kiki? Ngalo naye biki by'okwatako. Ate Abubakar yaga nti baaliwa omwezi gwali gwaka twalabye nti abantu abo mwabangamu abayizzi ng'ate bakubibwa sabbaawa ng'ajjukira nti omubaka sallallahu alaihi wasallam mulese bweru. Ekisooka ali kasozi ekiro omwezi gwaka bali abasajja bakuba sabbaawa ng'alina okwanguwa tamugjeyo. Oyinza osanga ensali yamuyiseemu dda. Bakubi ba tageti abalala n'akulengerera mu distance n'agenda akulabiriza akasaale. Nadda n'amugamba nti ya Rasulallah okusinziira enkebera yange simuli kirimu. Mpuku ntonotono eringa hafu y'akakamunye oba ketuyita ku takisi waffe katonotono bwe kati kituli kiri mu lwazi n'ebyetuliro. Oyo Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu kyo yali tagambwako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina 27 gwe. Bwe tugamba 27 olaba babitegeera ebyo. Abatanaweza myaka 3 plus tebabitegeera bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yalina 27 nga tebakwatwako. Oba bisobezza oba banyiizizza mutunule mulabe yakwatwako. Ya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gwe ssebo okubanga omuntu gw'oli naye buli security organ emunoonya gwe n'osalawo musigale naye. Military emunoonya, LDU emunoonya,
poliisi munoonya SFC buli kimu aba iso gwe n'osigala naye oba osaaga kubanga time yatuuka nga buli security organ eri mu Makka banoonya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abubakar tiyamulekerera mugamba nti wobeera wembeera wobeera wembeera. Kati ebintu ebyo byonna bw'ogenda obitunuulira bireetera okuba nti Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali atunze kiki yatunda omwoyo n'omutima ekinajja kye tujja okugenda nakyo. Atunyumizayo kennyini lwaki bamasheekhe baffe batugamba nti Nabbi yalina Abubakar nga basenguka, era olubeera kye tusoma era kyekyogerwa bwe kityo kyekituufu yali naye, era ng'ekyogezo ekyo settings. Olunaku olwokusatu lwe bwatuuka lwe baalagaana ekiro ne bafuluma empuku yaabwe gye bamazeemu ennaku meka, ne bagenda basinkane mu Nammanve bannaabwe babiri, era baasanga baatuuseewo dda nga babalinze n'entwala. Amateeka gafuga olugendo, temwalimu bikozesebwa mu kulwana. Tetugenda kutambula na busaali n'amafumu n'ebitala. Ti ya Rasulallah, bwe tusanga abatemu. Ekimu ku bantu abagezigezi kye bamanyi, buli oba ng'oli armed ate oba mu bulabe bw'amaanyi okusinga atali armed. Omuntu yenna ng'ali armed asinga okuba mu bulabe. Yabagamba nti tetugenda kutwala kikozesebwa mpozi obusososo obusala emigaati kuli awo naye bino bya jihaadi bino nti niye oluvannyuma bakizuula lwaki yabigaana, kubanga buli abasanga abatya mulina emigemera wala mulina biki mugubyegubye kubanga bagubira mu ddungu, naye olwokuba nti bali tebalina kantu buli yabasanga tabatya. Kubanga gwe mugenda osanga omusajja nga ye ali armed ate mmwe temulina atabatya, temulina buzibu. Naye kati abavubuka ba wano waffe bakimanyi nti kasobera armed bumaze kimu ku bintu eby'omutabwana kyabulabe. Then n'abala nga bagenda kutambula nga beesudde awo wali embaga. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yekka gwe njagala wano wenvugira, anvugira kumpi abalala sibagala abagaba. Obudde obw'emisana navigator waffe tube wala nnyo tujja kulaba ng'ebigere by'ensolo weeyise ebyo tuba tugoberera. Nga niwe batusanze bantu agamba nasanze omusajja omu nensitemu nensanga abalala babiri. Amir bun Fuhair eyali omuweereza waabwe mu byokulya n'okunywa n'okuteekateeka ensula ng'ajja babeera mabega nga tabalabako, ajja kugoberanga bigere mu musenyu ensolo bwe zikoze eki. Kyolaba abasomesa baffe batugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina Abubakar nga basenguka, so nga baali bameka naye nga banya. Bwe baatuukanga okuwummula Abdullahi ibn Uraika nga asiba ng'atuula bano nga bajja bamwegattako, n'omwana ng'atuuka tuwe ku mata tuwe ku mazzi, temu y'okusimbula gwe sooka okumemu nga baddamu beegaba, tebatambulirako wamu. Kaali kakodyo ka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukyankalanya balabe, kubuzaabuza kubanga yali abakyankalanyiza niye yakimanyi nti mu binyeebwa temugwamu mpulunguse. Ebinyeebwa okujjako bino ebyamu ebyekizungu ate ebyo bireeta ndwadde ebisekulwa mashini ate nga ereeta ndwadde, naye ebiro ebyaffe ebyomukyalo biri ebyekino ebigwamu kiki pulunguse. Yakatega abalabe be kwongera babuzaabuza era kabakyankalanya kubanga n'atabamanyi abasanga muli bangi bambi bano bonna balagawa bavaawa be baani bavaawa balagawa nga bangi, naye oli ali yekka ne bali boka kumbe bali kiki. Owekitiibwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yavuganga ensolo ye nga yeebulungula
Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinzira enkula y'ekifo ne we yeekengedde. Ekyokulabirako waliwo ekifo mugenda okuyita, waliwo enjaziyazzi ziyinza okwekekamu omuntu ngadda sayidi eyo nga protectinga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Singa bawaayo okuba akasaali kakwataye ng'agivugira sayidi eyo. Ekyokulabirako waliwo oluwonko wayinza okuba wali yeekweseeyo ng'agizza sayidi eyo. Obanga oluwonko bwe tuluyitako lujja kudda mu mugongo gwaffe ng'avugira mu mugongo. Yavuga ng'akyusa position. Protection. Bwe yalengeranga ekintu mu maaso n'akyekengera ng'asooka sprinting ensolo, sooka atuuke walabe ng'amuleka emabega. Bwe yalabanga nga tewali buzibu. Kubanga amalungo olengera object n'erimu n'otagitegeera mu mudungu, mulengeremu ke yafudde naye nga oba kiki ekyo, okutuukawo nga kituleera naye ng'okusooka mubadde mulengera ekintuntu nga tekitegeerekeka. Yugamba nti eddungu olengera bwala. Oyo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tiyavugira nsolo mu kifo kimu, era yabanga alowooza, yabeeranga abala, yalinga atekamu amagezi ag'ekizaale. Gwe bayita omukkiriza akozesa nnyo amagezi amazaale. Naye ffe tulinda bulinzi spoon feeding yokka. Teekamu nayo kugagu amazaale. Bw'osoma siira bw'otegeerera nti amagezi amazaale kikulu. Kati oyo yali yabisomawo ebyo. Oba ani yabimugamba? Yalengera nga kifo naga nti oba biyuuniyuuni nga tugambe nga amayuuniyuuni muyinza okuba mwekweseemu abantu omwo. Magezi maki? Mazaale. Ate nno alina amazaale n'ateekamu ag'okusukuulu gujja bagira. Ate alina agasukulu gokka nga temuli mazaale era aba yakampola. Bwe bamutuka okuba serefu emirundi ng'ena esatu nga batule tekuli muliro bulungi. Amazaale kikulu. Batunyumiza batambudde ennaku eziwerako. Embeera ekyali bulungi. Bajja Abdullah ibn Urayqa alabanga omusana mungi, jjukira bali mu ddungu, balina ng'ovuga buli misana n'ekitundutundu mu kiro ate beebakeko. Omusana gwabasukkako n'apaakinga. Jjukira nti eddungu bw'oba omusana gukuli bubi, bw'ogamba nti oyala kwegama kasana era oba mu kasana. Tiwali muti, tiwali kizimbe. Ebyafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam oyinza obigeraganya n'omubisi gw'enjuki. Sirabanga ku kintu kiwoomerera nga byafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Twalinanga omutanga Dr. Akram Diya al-Umari yasomesa ku University ya Madiina ng'asomesa byafaayo, naye nga bw'aba azze osomesaawo ekilasi ng'ebaliraanyaawo zino kilasi endala zifa, bonna badduka ne bagenda mweri. Temusobola kusigaza muntu mu kilasi nga Dr. Akram Diya al-Umari aze. Yali musajja mu Kuwait naye nga bamukansa kubanga ne university ezinga ttiimu za mipiira. Bamulengera eri nga mulungi aga nti bakuwa mmeka? Jangu ffe tugenda ku tripoling ezo. Bamujja Kuwait nga omupiira gumususu obungi ogajja ng'ozanyire mu Barcelona. Sente zoyaga zonna tujja kuzikuwa. Naye yasomesanga nayogerera wano awa ng'olabanga eddakiika 5. Oba tuyagala amale nga obudde buweddeko. Nayogerera 2 hours ng'olabanga eddakiika 15. Agenda bagamba nti obudde buweddeko ne mulyoka mutuna ku ssaala ne nti kituufu buweddeko nga temuwuliddemu wadde naako. Naye waliwo lekisha gye mutuulamu ne musindika ekintu nga tekigenda ne musumagira. Tumaliriza na katundu katonotono Abubakar katunyumiza as-Siddiq radiyallahu anhu. Bwe basalawo bawummulemukko naye mu kafaako bwe baawummula ne batuula, omulenzi n'atuuka amiri. Gamba nti weekumata nti amata gaweddemu kubanga ennaku zaali zitambudde. Ezinzimya ze nnina temukyali mata
ninawo mazzi nantende tuwe ku ebyo naye bwe baali batudde mu kafaako wajjawo ekisiikirize bo tebasula kunotisinga nsonga eyo naye wajjawo ekisiikirize kubanga nabbi wa allah sallallahu alaihi wasallama okuva mu buto ye allah yamuteerangawo akasiikirize waabaali omusana tegumwokya naye nga kizibu nnyo gwe okukalaba era nga oba osobodde okukalaba nawe tuba tukwekengera waliwo ebintu ebijja mu bulamu bw'omuntu nga singa omuntu akikola tumwekengera basanga obuwangwa bw'abantu nga bulinga busatu naga nti ono yafa accident abuze otekedde otya naga nti akawanga kayatika yayima accident bamukuba mutayimbwa bana ba boda abanyondo tulaba luno olwatika bali batidde gwe otegedde otya nabawa ansa ti kano akantu kano okukaabya waba alina okubanga lw ekintu kyamaanyi kyakakuba naye mu kutuula awo bali mu kulya ku ntende banywa ku tuzzi ye abubakar siddiq radiyallahu anhu ku security nga mutima tegulimu tunna bwati n'agenda alengera embuzi ku kasozi naye nga zirabika nyingiko ate zitambula zijja gye tuli nayamanya nti ezo embuzi waliwo ali nazo naye yaani tabanga wa bulabe nabagamba kanzije kyokka ekyewunyisa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tayogera asirise kasi bamugamba nti navigator atugambye nti musana mungi tuwummulemu kati wali buzibu natula Abubakari nakwata ensolo ye n'avuga n'agenda eri embuzi mu ddakiika ntono nnyo yali amaze okusanga omwami ng'ali amudi nnyiniza azirunda alina buli kikola mafumu bisaale biso atambula ali mu kulunda nsolozi n'amulamusa yebalesebo taali mukulu naye mujebale kigenda giti eno musana mungi kati olagawa eri wansi mu kiko wali akasiikirize kenengeddeyo gyenzika kumba akasiikirize tukweseemu emaali gyolaga nti ngenda n'ensolo zange tumulemu mu kasiikirize ako akasiikirize kakoleddwa kire era kazzeewo lwa nsonga si ka bulijjo waliwo ekitonde ekituddewo ekyebbeeyi naye nga n'Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali tannakalaba nti we batudde waliwo akasiikirize mu ddungu wonna we baali wewokke wali akasiikirize Allah ateekawo ekire ng'ekigenda okukola enkuba ne wajja akasiikirize wansi n'amwekengera akasiikirize kagamba okugendamu wendese abantu bange naye kirabika omwami naye tannakulengera bali eri kwe kumubuuza ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye agenda omwetoola nga leka musajja wakyalo talina kyamanyi yali amukemakema alaba oyinza ku balabe abayiga nabbi abasajja baba bagezigezi nabbi Muhammad bamwogera lwe baga ali Makka eyo jimpulya bagamba sinyamanyi nnyo bimbikwatako naye ebigambo bimpulya biwooma boogera bajja basembera kati omwami ono agenda okwekengera nga webalaga waliwo abantu basatu batudde naye nga ate balabika balina ono yatya ya imma babbi bagala kubba maali yange embuzi wabula ekyamuzaamu amaanyi nga tebali amudi nga ye yenna buli kikola kirina bayagala ensaali bayagala effumu bayagala ekitala byonna bikola ki kasi alaba nga tebalina kantu teyaddayo batya n'abeeta bamu n'abalamusa anyumyamu awo nabbi n'amweyanjulira sallallahu alaihi wasallam n'amweyanjulira era omwami batola shahada wakati mu ssanyu eritagambika n'abasaba akole omukyomo kansali ku mbuzi yange emu wano tugyokye tulye nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam oti ffe tulina budde tulina ebizibu byaffe ani atuula wano obwo budde ekiri emabega okimanyi ekijja n'asaba nti waakiri kale obangi bawe mugende naye mulikuba emukyomo eyo nti tunakitwala tutegenda tuleetera bizibu yataataganye security zaffe oddukana olegenda n'embuzi oyagala kuleeta bizibu bakubuuza ogijje waba oli mubbi ate olejja kuleeta ebizibu ebirala
bwe yasaba byonna ne babigaana n'agamba nti kale waakiri munzikirize mbakamira amata. Twagambye nti zinzimiya zaffe zaali zikoze ki zimaze okukalira, ne baddamu ne balifiiringa zonna fulu, era yakama ng'ayambibwako Amir ibn Fuhair, ne basukka bazirongoosa, ne baddamu ne bazijuza. Baba kyajuza zinzimiya ffe ne tusimbula. Omwami oyo yasigala maziga, naye yatwegattako oluvannyuma, era ne Badiri twali naye wakati mu kitala. Omwami oyo yatwegattako e Badiri. Tuli ffenna ekisooka yali aga nti nali sisuubira nti sookula ku nabbi wa Allah, yoono nti yoyo nga nze ani atulako ne nabbi wa Allah wa. Kyokka we batudde waliwo akasiikirize, si ka buli omu, ka bitonde birondemu, naye yakatulamu. Tuli ffenna yatula shahada, era yatwegattako, era bajjuza bulungi buli boto gye twalina. Mwana mulenzi naddamu nazipakinga ku ngamiya yaffe, oluvannyuma naye yasimbula, kubanga Eva yalinanga okusemba emabega, n'ajjawo ebintu obuliri masowaani, naddamu n'asiba omugugu gwaffe n'azza kuki ku nsolo. Era bwe batyo batambula mpaka kuyingira ekibuga eky'e Madiina. Awo wonna wonna walinga mubisi gwa njuki, era mulimu ebyokuyiga. Temukkiriza tetula butuuza awo kutunula. Abubakar bwe yatulula n'alengera omusajja ku lusozi yamwambalira, si kulanga wa bulabe, naye tulowooza nti yali takooye, naye yali akooye. Naye omukkiriza buli kyatunula yeebuuza lwaki, kijja kitya, kiyinza kukola ki, so si kutula butuuza awo lwaki omwami ayimiridde awo akolawo ki. Magezi mazaale so si masome. Wano waffe malabbi basomesa busomesa ebyo byabambega bye tusobodde okwejjukanya leero. Lwakuba nze ndi musomesa wa fiqhi, siri wa siira, naye nga siira oyo naye mukama wange mujjudde mubisi gw'enjuki mungi nnyo nnyo nnyo, naddala nga Allah akusaasidde n'ogwa kwe yamutegera. Ate kubanga mulimu n'obunyonyi bungi, mulimu ebingi ebiri feeke, bingi nnyo nnyo bifumbekedde omwo. Ebyo tusobodde okwejjukanya leero, okuggyako nga lwalina ekibuzo mu ebyo. So si ate kakati omukazi bwe mwatalaka kakati manyi abantu baffe nabo bazibu, oyinza okugenda mu kabuli ate. Naam. Waalaikum salaam. Agamba oyo mwami gwe basanga n'abawa ku mata mulunzi amannya ge teganzijira kati, naye nga sahaba mukulu nnyo, bamutanga Bunu al-Husayd al-Aslami, Bunu al-Husayd al-Aslami, era yazaala abalongo, omu ku basahaba bazaala abalongo radiyallahu anhu, n'abatwalira Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abakudduwa. Era gwe tuyigako nti waba kubanga waliyo emikolo gy'abalongo, byani nti gwozadde abalongo nti gusooka gy'otuule wano, kati okuva na leero nti kati ofuuse erinnya lye gwe gundi, maama wa yazadde abalongo erinnya lye ye gundi, ono ye kati ono ye babiri, abo tebabakolako bino wamanga, bibakubanga byaliyo kubanga yabuleeta bwombi obwana bwe. N'amugamba nti ya Rasulallah, Allah ampadde riziki abaana bameka nga bombi bulenzi. Nabbi n'abukwata sallallahu alaihi wasallam n'abuwa edduwa. Tewali kiyamugamba nti kati waliwo emikolo egy'okumala, bwe munaagisobya ne babookya, bwe munaasobya emikolo bajja kubookya, ate temunkabirira wano nga bookyezza. Tuli ffenna ate si yekka, waliwo n'abalala bazaala kuki ku balongo, naye nga oyo sahaba yazaala obwana bwe bubiri obulenzi nga bulongo. Naam. Alaikum salaam.
ekigambibwa nti nga bali mu mpuku omusota gwaluma kwa Abubakari ekyo kituufu, naye temuli munyo sayansi oyo nti yali amwebase ku bisambi nga ono yeebase omusota ne gumbojja teyenyeenya. Ekyaliwo kyali kimu, ekisooka Nabbi yali teyeebase kubanga bali ku bunkenke. Omusota gwe gwalumira Abubakari mu kibatu, Suraka bnu Malik yali wabweru ne basajja be. Empuku erimu akazikizazikiza wadde emisana kubanga mba indo. Kati mmwe abali mu kazikiza mba mulengera bulungi abali mu light, bo bali nga tebalengerayo munda. Kati oyo omwami Suraka bnu Malik yali akozeseza amaanyi mangi n'obudde, bwatuuka ku mpuku eyo n'atalabawo kyalabye, n'addamu n'agiwalampa n'adda ku toopu yayo alengere, naye nga mulimu ekituli wansi mu bigere bye, nga singa atunula bw'atyo mu bigere waliwo akatuli ke yali asobola balabiramu. Naye bwe Nabbi yali atunula sallallahu alaihi wasallam ng'embeera ya bunkenke nnyo. Abubakari we yeekengera omusajja ali waggulu n'azibikirawo n'ekibatu, eyo kisa yo ntuufu. Mwalimu ebituli ebidde sayidi ne sayidi, mwalimu omusota ne gumutema, naye Nabbi n'ateekawo malusu ge sallallahu alaihi wasallam. Naye Nabbi ye teyeebase, yali atunula, era ng'embeera yali ya bunkenke, nga babalengedde edda wali be basala balina buli kikola ekikozesebwa mu kutemula bakirina. Ate Suraka bnu Malik yali amaze okulayira nti wano wengenda ofunira obugagga nange anannemaati, naye teyabufuna. Naye oluvannyuma twegattako bamutanga Suraka bnu Malik radiyallahu anhu warda. Kambagi khalas. Naam, wa alaikum salam. Bwe tunadde omulundi omulala tujja kukwatakwata muko. Mulimu ebizibu bingi, mulimu ebyokuyiga bingi, tukuteko butini olugendo almost naku 2 weeks, nga bwe nakugambye nti oli nagga tugenda e Masaka nga situlinye ku maini, kitegeeza olugendo lugenda kuba luwanvu nnyo, mwongeramu kilometers ezitandibaddemu olw'okufuna gye mugenda okuwetera. Ate musangayo n'ebizibu byayo ebirala. Tujja kuba nga twongerako inshallah. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.